One, politics wa wano wakyana kito. Buli alina essimu byayagala byayogera. Abali mu lead ey'opposition bannaffe aba NUP SML News gyoliko olunaku n'olwaleero nkwaniriza nnyo nnyini ddala gwe munnaffe atugoberera webala emirimu muli omutya bannange bannayuganda mwebala emirimu badde mbayitira mu sabbiiti eno ebaddemu ebintu bingi abantu bye baagadde okwetegereza obubbi. Bannaye mu Uganda muno ndowooza oteekwa okuba n'olubuto nga lugumu bulungi kubanga nze olusaliro bye mpulira ne mpulira ng'enjoka zimpise mu byenda nti oli yabbye ssente bwe ziti. Pulezidenti Yoweri Museveni ali mu kudaaga ku babbi yawandiisa ate ebbaluwa empya nga bajandiikira minisita w'ebyensimbi musaasizi gwe yakaleeta ino omusazi nga mugaa nti noonyereza waliwo obukadde bw'ensimbi za Amerika 21 zitwasinika mu Bank of Uganda olira Bank of Uganda obubbi nga buli ne mu Bank of Uganda nga noonyereza ezaaliseeko okusasula tezaabatuukako ate eno ziraga nti zaafuluma wakati awo zaasigala obukadde bwa Amerika 21 oba bwe buwumbi bwa wano bumeka bannange nkya n'okubala mu 21 miliyoni 21 miliyoni almost 80 billion taimuzi 365 ze za dola obuwumbi 76 mu bwabulankazi mu banka enkulu eya Uganda. Kale butereevu ku mukutu gwaffe SML News Yugi ne General Moses Bigirwa bwe tuli. Njagadde leero Bigirwa ono muyite mbaka bwe muweereza kubanga ekisooka ye ng'omuntu tanneesiga. Bigirwa tanneesiga yayogera wano butereevu nanga nti bw'aba ayina kyaggusa nga ddala kigguka tasobola kukinteekamu. Lwaki ndi musoga teyesiga busoga? Lwaki oyogera bw'otyo? Sebo tubeera wano oyagala kunkyaya busoga. Tubeera ku kantu wayogera gwe kenoga nti toyinza kuba nakyoggusa nga kiri strategic. Nze nakugamba bugambi nti abantu b'e Busoga bansobera engeri gye bakola ki gye bakolamu ebintu byabwe. Mukama wange twali tutudde ku keezi ekigoowa era ne nkugamba nti mu butuufu kati for example naliki award gye tubaddeko nali njagala Musoga minister to embrace it, especially the minister for what? Busoga minister Especially the minister for ICT kuba bino bye tukola bigwa mu doketi ye ate yaddamu okukwata amasimu bali alowooza njagala ssente. Nabo bamanyi nti Bigirwa abantu bano bakumanyi kati na mmere anyanguyidde omuganda wa wano gwe okalubye kati oyagala nze nkole ki? Ate nze siri lokoloko nti onankubira eri jjinja olukiiko lutyaime idinda ebiba bifuufugu baweireyo. SML News Yugi gye tuliko ne General Moses Bigirwa. Nze mmalayo nange malayo kati siri Kampala wano kitegeeza ntutuuke wa Museveni bw'okoma malayo Kampala Bigirwa gumanya abasoga abakoma ejjinja onalowooza nti amazeeyo. Okumalayo kitegeeza nti bw'oyagala okulaba asembayo either omukubira essimu oba omuwandikira n'akuddamu kwekumalayo kati gomalayo wa Fanta bwe tuva wano odda waka toyina kyomalayo oli kale wetu bwe tuli ku mukutu guno olwaleero njagadde leero tutwale obudde nkuyitireko mu ndowooza z'abantu nonze topiki emu abantu eyasinze obbakwata omubabiro ye topiki gye wagamba nti oyina pulaani etwala jjajja naye ng'olowooza nti bw'aba atulemye okusindika olw'empaka tutuuleko naye mugambe nossaamu akantu
akalumya abamu ku bali mu gavumenti abankubira waliwo abali mu gavumenti sajja oyo alimba ogamba oli nti oyagala okumiitinga jjajja naye ng'ombuuza avaako ddi agenda atya tumukuuma tutya ng'akitadde naye mbaga nedda nga jjeno bw'aga ayinza okuba nga yayitirira si kye yali ategeeza ku mikutu kuno kwebali njagala oddemu kye wali otegeeza ensonga essatu nkakasize ddala balaba bwe batyo bw'onaamala nkwe waliwo ne jjeno w'amagye obaka era mbulina wa nabwo mbukuwe sooka ekyo tereezaamu ekintu eky'ekitiibwa baga nti ekyo kiri kityoboola kye wayogera kityoboola kitya kakati nze nakugamba nti we have two options, the hard way and the soft way. Hard way nno sigweko wafunye amasimu nagafunye hard way ate ku international level. Yes. Kasonga tegawagira ekyasinze okuneewuunyisa era okumanya Museveni omulogo wakyakola. I can't introduce such an idea into the public domain. Nenfuna amasimu across the globe. Nga mulimu n'aba gavumenti. Eza gavumenti ziringa 60%. Abalaba nga there is a point mu kintu ekyo. Saafunyeyo yaludda luvuganya ku bantu bemanyi. The hard way. The hard way. Ngeri abali mu gavumenti international abaga the hard way gyogerako ekola bigira bajja nze oli yaŋŋambye omusajja mugambe bw'aba akyayagala musisinkane nga munyumya ebya hard way biviireko ddamu n'abyogera n'ebintu module era nabifunye nange amaloboozi module eyo nagamba oli yaŋŋambye naye muganda wange lwaki ozuukusa abantu tozuukusa abantu ekyo kireke ozuukusa kibaga nti ozuukusa abantu baba beebase baleke bakole ki oyaba akuwaga kulumbo yaba akuwaga kulumbo aba akulabudde kuba yagambye lwaki ozuukusa abantu beebase baleke tugira tutambula ensonga zoyagala zikolweko zijja kukolwako naye totabula tonyeenya mmeeza kyeyabadde agamba olinawo ku nsonga oyo n'abeeraawo ekyasinze okuneewuunya nti mu political figures zemmanyi ba Museveni tumutwala nga kati wawulidde ebigambo byamuwanga Kibumbi saafunyewo wadde inbox wadde high hard way ku soft way waliwo omu ku soft way kati ate response era gyenfuna ku soft way batandikira ku oli compromised walidde kyebalaba okukurespondingako nze ewange ate kirala mu masimu 2-3 ge nafunye ku software balooza walidde batandikira ku tuni ya walidde kugamba n'olabira ddala ng'omulogo wa jjajja banaye nafunyeyo nze bigirwa naye agenze koza ata owulidde bagamba ogenze naye owulidde bendowooza omusajja masimu bagakubye kuno laga omusajja mugambe byagambye bya hard way akuma mu bantu omuliro omusajja otumwagala nnyo ajja tufiiriza kwekwo okuzuukusa abantu n'oli kuyadde agamba omulanga agamba hard way njo kyogera hard way ekola naye najja abantu abagiwagira mugambe nti opposition gyalowooza nti esobola okugula ekyo tesobola kigula kubanga nayo kigifiiriza naye bategeeza nti kale mwana muganda nkulamusiza nanyumya olulala n'akomaawo abasinga obungi abakuba bweru bebweru kati ekyo yayogedde mutuufu nti najjawo aba n'akiwagira nakirabiddewo mu introduction wennyini ate kasita obula abakugamba nti jangu twogere so hard way gite idea esigalawo idea yesigalawo okitegedde opportunity yayo okugimplementinga bweba ekyabuze yesigalawo
wandibadde ogirekate okitegedde kubanga tomanya dynamics za politics bwe zibeera. Oliko SML News, njagala tugende mpola n'abantu bano. Omu ekintu abantu kye basinze okusanyukira nze aboogere newange, software y'okugenda okulaba jjajja maaso ku maaso mwogere, abasinga ewange abakuba amasonde ku mukutu babadde bagiwagira nga balimu n'obuwakatirwa. Era bwe njagala oyogereko akasooka, oli yaŋŋambye toyinza kwagala kulaba jjajja mwogere ku nsonga za ggwanga ate n'oyita ekikaali. Twali tusisinkana Kololo, nti kale omusajja mugambe tewali muntu azimba ggwanga ng'agenda kusiba ensonga ennene bw'etyo ane yagala ebeere Kololo nga buli omu ali awo oyo omu. Balaba ansa z'oba ze bajja okuddamu. Kati eyo kanjidde sookoddemu ku oyo. Kati lwaki twagala Kololo? One, politics wa wano wakyana kito. Buli alina essimu byayagala byayogera. Abali mu liidi ey'opposition bannaffe aba NUP baasiga ekifaananyi ekya buli aleeta idea empya avumirwawo. Ekivume ekisinga obunene mu opposition kyawalidde. Oli otya ng'olina by'oyogedde ebyagala okubeera associated ne General Museveni. So any idea ereeta General Museveni on table bali bakukubirawo nti wakoze eki walidde. Kati meeting buli webeera Entebbe mu State House bwebeera enakasero gwoba walidde n'okunywa n'okola ki n'onywa. Therefore ebeere ya ssaawa 4 Kololo mu public. So gwe omusajja ayagala okubeera omukulembeze w'eggwanga waŋŋamba nti okisobola. Otya ebigambo by'abantu, otya ogamba nti walidde bw'oba ogenze Entebbe n'otafa ku kiki kye wayogedde. Anti buli lw'ogendayo nga era public togirina era by'ogenza okwogera tebikola makulu. Naye bw'ogenda ewa jjajja alina press media ye team ema n'efulumya bye mwogedde. You cannot put a critical matter like that in Kololo. Anyway, Kololo is a gazetted place, well closed and secured. You cannot be discussing the future of a country and you meet but there. Parliament conducts business in Kololo. General Museveni do the same. Kololo tokimenyeewo. You want a public dialogue with Mr. Museveni in Kololo. Tukube rale buli kibiina kirete tukube tent Kololo. Buli kibiina kale bakituma abantu 5 abayikomandi abasookerwako 5 public ebeerewo nga mwogera oba koli bagijjeewo. Media wali yonna eyitibwe ne media kati bigiro lwaki tonoonya these are public matters. My brother, can you try to be a district councillor at KCC? Nobody wants political power, state power, and you want that kind of work. Nti media nze nkola mawulire amawulire ge gasembayo nga munnaki munaggusa. Anti kyenjagala okukiwalinga mu kino kwe kujjawo akazikiza nti beevumbye akafubo yalidde jjajja yabakozeeko eyo bagenza okujja otwadresinga then bino biveeko ate mbivaako ntya ndi mu kwansalinga. Okay, so wekola omugambye ekyekololo kiremeddeko. Ekyekololo kye kisinga obukulu kituufu. Okay. Kubanga tetwagala kujjawo nefiya y'abannaffe abagamba tetugenda mu meeting ne jjajja. Otegeerekese bwero yagala Kololo nze noono tetukanya ku Kololo. Ensonga ey'okubiri okusisinkana President Museveni ng'oyagala kikwanguyire kyusa omulamwa. Ekyokumbuuza lwavaako nenge gye munaamukuuma ng'avuddeko naddi lwagenda kikyuse. Tereeza omulamwa gwa dialogue ove ku nsonga ezo 3 kuba ezo ziyita Museveni mu dialogue ate bwe zimugoba. Nobody can come to attend a meeting that's going to work on his own downfall. Naye mwanukule anti kakati this is power. This is power.
kati mu power game kubanga ekikutwala ku mmeeza n'ejjajja kiki to talk about power nti ye power ebeera na muntu omu mu kiseera. For us we are fighting to get power is fighting to retain. Si bwe kiri kakati bwe tugenda ku mmeeza naye either wabeerawo win-win situation oba ne wabaawo afulumira ddala. Kati nze bwengenda ne position yange nvunaana nze nange bwe ntyo bwe ndaba ovaako ddi okizzeemu yarabbi. So tolina nsonga y'amagezi tukukuuma tutya ng'ovudde muki mu power. That is my thinking. Kakati bannanga balala bajja ku board tu brainstorminga obuzibu bwe nnina nti ne bo brainstorminga nabo tobalaba obudde babuwa nno bisongasonga omutali n'obalaba nga badduka emisinde eyo tugenze mu kooti kati beiro tebagisabira mu kooti beiro bagisabira walala. Njagala kuddamu kukakasa teruuyo singa ofuna omukisa ne musinkana ekololo opposition nekulonda to speak on behalf of these people Muzeyi is there listening awali akkiriza of course ajja ne tiimu ye batodwongo baani bawuliriza you want to submit in summary of ensonga ezibaleese osooka tuzze wano njagala ogume awo mba ndi ku document gye tukanyizaako kati mubadde birowoozo byange biyinza okuba defeated mu meeting entono nagaa tusabu meeting bino. Yes. Naye bakuwa omukono okwogerako omubuuza ovaako ddi. I really want to sing omusajja atudde awo ng'omuga nti ekituleese obuzibu bwolina omuyita mpologoma naye kimanyi ti empologoma naye bagitwala emisinde mu ttalo mulimu ebigikanga empologoma bagikanga enkya n'eggulo. Kati kankubuulire gwe tolaba discovery empologoma zaalinga 8 nga zeebase embizi y'omu nsiko nejja emisinde neziggwa mu neweta bweti zaafubutuka emisinde yazikanga n'owamaanyi omukanga. Ekyensonga zeezo kakati ngenda ku kyokusatu omusajja aga nti Bigirwa engeri gy'alambikamu ensonga za dialogue alinga aga nti Museveni ali ku kisenge nnyo ali bubi nnyo ye yeetaaga okusisinkana. Bigirwa mugambe Yoweri Museveni yakawangulako n'ebitundu 7 ku buli 100 obuyinza abulina gavumenti emulimu tanagitambuza. Bigirwa engeri gyayogeramu yeetaaga nga gavumenti yeraliikiridde oba mu parliament eweza bulungi bantu babaka kale is vulnerable kyekigambo kitwakozesa nti you can only do that if government is vulnerable. Museveni is not vulnerable in any way. He has all it takes to lead for the next 5 years, if possible another 5 years. Lwaki amakomera gajjudde? Waba ali bulungi lwaki amakomera gajjudde? Kyemba mubuuza? Ambuuziza gwe n'oyo yagamba. So is Museveni in a vulnerable state? Anti kyembuuza lwaki amakomera gajjudde ba political prisoners someone like Eddie Mutwe naye n'abeera mu kkomera mbu yabba tisha yabba omujoozi sijui yamenya kamera. Political indiscipline. Those people are there for cases have been described as political indiscipline. Ne bwe babbako kamera ab'amawulire bajja ne bagamba nti ye mata twagivaamu. It is no longer an issue. Niyo state negiremerako. Kibavunaana waiswa tusaana kyoge. So in this case kankikyuse ndi musomesa gwe tuli musomesa. Simple put. Nze ndi muyizi. Kugwe ne President Museveni oba government. Ani asinga okwetaaga ennyo okwogeraganya? Mwe muli jajja asinga okwetaaga. Omanyi lwaki? Yafiirwa ekinene. Bwe kiyiika obubi. Ate nze ndina kaki. Okujjako gwe okozeekozeeyoko olonderedde. Ali nina kaki musajja ogiwulidde bannangira buli yasinga okwetaaga peace
and stability. Ekyo osaanye okitegeera So okuva dialogue ku today benefits him and his team more than me. but he's not calling for it. Anti kakati It is you anti people gwe are kyoba calling. omanya jjajja alinga omuvuzi wa kagaali for the first time ng'akalinnye agenda naye tamanyi ngeri gyakavaako naye kaserengeta emisinde asobola n'okutuuka ekiseera ne yeegomba baali mu kuyitako n'abeegomba tamanyi bwakavaako jjajja gw'olaba nga aliikiriye Gwe bw'olowooza yendowooza yo. You think tamanyi bwakavaako. anti nze nkubuulira pawa kintu kinene nnyo tunaffe tuba tukiraba. So if you really think Mr. Museveni is vulnerable, let's wait and see. But such a request for dialogue, it's like the thing you have been okuteesa talking tekuva about. ku vulnerability. No, Okuteesa the way you portray it. kuli mu kifaananyi kya ggwanga. We are talking about Uganda. Uganda is bigger than everybody. Yes, but Ugandans love their Uganda more than you do. And for them, Ugandans are settled that their country is on the right track. The creation of demands for, like people have been demanding for transition, what is that warranted transition in a country that has just had elections 6 months ago without any scenes of violence, without any acts of insurgency? Anti kati gwompushinga kugenda mu details elections naye eyo nze sigendayo. We had elections, did you? Eyo debate mpanvu nnyo ate nzibu. Did we have elections? Sijja genda yeeyo. Did you participate in elections? Anti kyenkugamba sijja genda yeeyo. No. What kind of Democrat are you who does not want to talk about elections? Nedda ssebo sijja genda yeeyo kuba nja kuleeta ebintu ate bingi nnyo ate nga byetaaga time buli nagamba twogere ku kulonda ombuzabulizaawo toyagala tubyogereko ne bwe mba mwalimu ebyo tutabyogera kubirivaawo. Olaba gwe wagamba n'okugamba nti kankireke ku mulundi guno nze nno yadiyadiko namalayo naye gwe wakoma na mu kkubo era n'osigala ng'opposinga questions about elections in Uganda. Ba moderator beesimbawo. The other you said I'm a moderator. So you're looking at me as a politician. Auntie, you a political animal. And you're a full-time politician. Full-time? Yes. By the way, call ebyobufuzi misana n'ekiro. Oui. I'm a full-time journalist. Sebanga kunkubya manyi. Kunkubya manyi full-time journalist okuya. So message endala zibadde zigamba. Oyo yagambye nti wandibadde olaga nti mwe mwetaaga dialogue oba mwe mwetaaga okunyumyamu. It is okay to talk about governance, but do not portray an image that the state is in yandyetaaze nnyo mwogere eri vulnerable. It is not, because they really have the mandate. Mwe kye munoonya bo already bakirina. So kati gwakinoonya era kinoonya kuli hambu. Bubaka buno bantu betulina bano bagamba nti true waliwo neyanjereze. Bobby's World agamba true Yanga is just come to the level of understanding of Bigirwa. Ekyo nakyo oteekwa okundifenga anti okulooza nti sitegeera gwe ontegeerera oba mbu nakatuuka ku level ey'okutegeera bagenda nakusookayo first of all kusinga emyaka kusinga ebitabo kusinga okutambula onsinga ekintu kimu byobufuzi bya Uganda makomera. Nze mbadde sisibwanga bw'osubira mirundi 40 ate nga n'ekikusubya emirundi 40 kwe kulemererwa okutegeera nze bye nategeera edda. Nawe yogerawo tugende mu byoyogedde waliwo omuntu aba asinga waliwo omuntu aba amanyi okusinga abadde mu kkomera because gwe ensi tonagiraba. Naliyoko kkomera naye si mirundi 40 wali mu byamabanja sebo tebansibala amabanja bansibala lwa byabufuzi anti nkugambye amabanja gajja lwa byabufuzi. Kati kankubuulize tunalaba nsi kadiguli zo zonyumiza zonna poteya ku muntu abadde mu kkomera. Poteya nga gwozitira wano nze nkubuulidde you are poteying them here. I'm telling you
Okay, oyo akulemye okuddamu kamulexi ono agambye Azizeemu ggwe. Benon Nuwagaba I like Bigirwa's reasoning. Ono inidde atwoke. You are fighting with our general, but we love him so much and he has all the knowledge. Piero Yuju. Nani Piero Yuju. General, at least. Naye ng'akutegedde nti olwana n'amazima. Agambye Piero Yuju. Ono wa Piero Yu. Alamanyi nti Piero Yu togyagala. Ogivumita mu buvumisi. What bwagambye. Okay, at least not solid red, but step away from red ties. Settle them. Mulabiwo Inid atwoke. Ties emyufu zimutamye kubanga zikusembeza eri mu red. Amaliza wano Bobby Zoli yaraze munagamba, I guess all people there is a lot to learn from General Bigirwa. He's a very patient with a moderator who seems to drive him in a certain direction. But the general is in a very humble way, he says, on course and using information and intelligence to articulate issues. Mutuufu. Otamutuusa. Okay. On again, the farming projects have driven many people into poverty. I keep regretting the money I wasted. Ebyennyanja byo. Togamba ebyennyanja byo. Tobyandiika ebyennyanja byo. Mutuufu oyo It's not about naye. farming projects. Yateekayo sente nyingi. Kituufu. General, ku mulamwa he should never say NUP won any presidential elections. Ekyo naye akimanyi kifu. Ye Solomon Wakwale 6585. Ekyo gamba ngambu Nuupu omusajja mwamuwangula 2021 ne bababba agambye ekyo kifu naawe okimanyi Yalonderawo. Yalonderawo ye. Kyata alina kuddamu. Ffe twawangula ne gavumenti okugijjako twali tugijjako. Naye bannange ne bannemesa. Twali tugijiddeko ebusoga. Naye bannange ne bannemesa be twali nabo. Era ze zimu ku nsonga zinasoloza ne ŋŋamba wano ate jjajja anfugirawo. Naye kati ono ampalana nnyo Ssennoga David agambye General Bigirwa weegendeze Muyanga ajja kutwaza mu basement. Olinzijayo. Okay. Olinzijayo. Nayo obuyinza mu basement. Kubanga nti abatwalayo twogera nabo. Naye kyoga bulijjo neesiguliza bwerere. Tobanga oneesiguliza bwerere. Basement sigimanyi. Era bw'oba weesigaze. Already, thanks for hosting one and only. Thanks for the show, Sir Simon. Linda Muchigale. I like General Moses Bigirwa. My political analyst, Simon Muyanta. Mbuyugi is bleeding. Bleeding night. But in the day, Uganda is not bleeding. Which is correct. Is Uganda bleeding? Kisinziira mu nsonda mw'oyimiridde. Oyimiridde mu nsonda ki? Waliwo ensonda mwe bleedingira. Kisinziira oyimiridde mu nsonda ki era okozesa gaalubindi ki? Uganda is not bleeding. Okimanyi nti waliwo abantu abatasobola kubeera wano. Onagaye nti Mugabi Godfrey. Lindako kati nise. Wano mu Uganda waliwo abafu. Abafu? Nga bo baafa. Bya bufuzi. Waliwo abali mu makomera. Bya bufuzi. Waliwo abali mu Exile. Bya bufuzi. Nga ne bwakomawo wano mu dakiika 2 intelligence n'emanya nti agize bamunywerawo. Ne mubeeramu abanywa omwenge okuva saa 12 akawungeezi paka enkya saawa 2 ne bakeesa nabo mwebali. Kikyogamba. Tuli ku bleeding. Anti kakati nkugambye ne ku mulembe gwa Amin waliwo abali tebakkiriza kubeera ku ground naye ng'ebbaala zikeesa. Buli mulembe guba n'abazibu b'amaaso n'abalaba. Nagala kusoma baka bw'abantu. Onagaye nti General Bigirwa ye Mugabi Godfrey. That is your own perspective as General Bigirwa. But it is impossible. Ekyokutuula ne Museveni mu dialogue n'aba opposition again kiri impossible. Ati tataddeeko nsonga. Muwonge. Togamba bugambi nti it is impossible. It is impossible. How? Muwonge Grace. Discuss. 8356 ono General top nnyo n'okusinga Kyagulanyi. Tayagala kunkubya abantu oyo. Mwanukule. Wanga awandiise. Kyagulanyi w'amaanyi. Kyagulanyi w'amaanyi sebo. Owulidde.
Kyagulanyi w'amaanyi. Nze sikkanya naye mumanyi. Onaganti, I think you should bring General Bigirwa more often during the week. We appreciate him. Thank you for the show, Sir Simon. Mubamu nanga bansimba. Onvuyire eno. Mbamu amanyanga kyeko. Kekyankwanzi okamanyi. Bigirwa beera humble. I'm very humble. And nkuwadde ebimuli byose. Kasaluti kekyankwanzi. Tulina bimuli byompa. Waliwo kyoyisa, waliwo kyotegeeza. Saluti si gy'osiimye. It is okay. It's okay. Bwana Bigirwa no Kutosi Peter nti Bwana Bigirwa truly NUP won the 2021 general elections in Buganda sub-region. Be reminded, sir, that Uganda does not start and end with Buganda. Katumalize tu. Yo wagamba. Tulowooza nti bwe NUP yawangula mu Buganda, yawangula Uganda. Agamba gwe Kutosi Peter. Anti kyatamanyi. N'abazungu bali bajja wano. Buganda gye bakola naye endagaano. Gwoza Kyoli teyaliyo. Busoga yaliyo. Region endala zaali others. Endagaano y'olwenda ya Buganda. Naye Article 5 ey'endagaano y'olwenda egamba. Amateeka agafuga mu Buganda wano. Mu province ya Buganda. Ganaabeeranga applied. Ne wallayo ddala. Mu provinces za protectorate yonna. Nga tebeebuuzizaako abalala. Kwali kutunyooma okwo. Okitegedde. There was a dominance ey'okututwala eyo. Kati ffe tuzanya politics nga tu appreciating reality. Buganda is a key player. Is a key player. Not the mother of our politics. Kale, ono agambye nti sitting down on a round table. Ye Thomas Barigwaba. Sitting down on a round table, solving problems and putting them right is better than being a hero. So, Mr. Bigirwa, I have liked your ideas. Then, we form a broad-based governance. 100% I am with you. Musajja mutuufu. Government yonna twagirekera jjajja. Yali kurutinga, yagoba, yasasula, yakola ki. Government yonna yiye, tetulina kye tugamba. Kyova olaba tetusobola mujjako olw'ensonga bw'oga nti okinyeenya ofuluma n'ani gwe wayingiza. Tewali. Naye Kenya omusajja agamba omukago gutuguvuddemu taata. Ng'alina 10 bagenda nabo. N'agamba bange musituke, ne basituka ne bakwata fayiro. Obutebe ne busigala nga bwereere. Era ne bagenda ne bakuba olukiiko lw'abantu emitwalo 10. Wano tolina b'olina. Kakati ebyobufuzi byebyo gye mbatwala. Moses Mpali, again, my brothers, talk of politics with a global perspective. When we get up politics one, have a global perspective. Yakulanga oli wa wano nnyo. Kiki kye tuleseeyo ku global level. Kale, katumaliza onaga nti Bigirwa must know that the major opposition does not have any plan in their heads to build a better Uganda than Museveni has. For them, what they want is to remove Museveni after with no proper plans. The change must come to improve, but not just replace the old system. Ye Abe X31L. Tumina plan. Mutuufumu kubanga zino akaleeta plan 2 mu opposition. Nga tewaliwo ebeera embraced. So mutuufumu sinza muwakanya 10 ku 10. Mutuufumu kubanga olutalo lutaliiko plan. Nalo terugguka. Sarah Nashimbugwe agambye, if the opposition does not do that Bigirwa is saying, without negotiating the country, it will not grow up. Wagambye. Naga nti Namanya Patrick 8880. Once the opposition parties take it easy to meet Jajja with their strong and healthy alternative ideas to strengthen the country, I am sure he will accept to meet them. What Jajja hates is to see the proud opposition forcing him into dialogue for change of his policies. It should be a request for a healthy discussion, and from there that all the alternative policies can be tabled. Namanya Patrick bw'atyo bw'agambye. Do you agree?
I agree with you 100%. So mu bumpimpi olabye nga hardware teryagiwagira naye ng'ate software erinayo ku bawagizi baagala modification. Anti hardware nga bwe nkugambye abantu bonna batya okutekinga risk, so balabanga risk y'amaanyi. Jukira abamu bali mu good life, abamu bali ku payroll, but their MPs, they are what? They are relative to government officials, you know. Kati kiri balabanga kiyuwa ekintu kitwala ekintu, but the software yeetaaga okuba ensabika obulungi abantu baleme tufuna bubi. Abantu abatamanyi kuba polisi waffe wawano wakyana kito, ekigambo ekyo nkyogera nnyo, wakyana kito. Nkugambye Kenya tebakulekera gavumenti ogiriemu weka, tekisoboka. Mukyangamu yavaako mugabanangabane, kuba kimanyi bagikulekera n'ozimba weka oba tokyajjikako. Katumalirize olwaleero n'ekibuuzo kino. Hardware ng'ekulemye. Sinaba kulemwa. The idea is on table. Ngambye nti ng'ekulemye. Ne software ng'egaanye. Uzaako ki? Tujja kubuuka olutindo nga tulutuuseeko. But at the moment, proposals ziri ku table, meetings ez'enjawulo ndowooza zijja ku happening. Nawuliddeko nti mugenda ku meetinga mwenna nga opposition parties. Yes. Mu meetinga ddi? I think next week. Next week. Sina confirminga naye next week. Ani abayise? Regulator. Why? Regulator isi. Mu lukiiko olwo osobola okukakasa abakulaba nti ensonga zino ze tutembeeya era ogenda ziteekayo. Kinaazinzira ku agenda naye siyinza kuvayo nga tezoogeddwako. Kyo tekisoboka busobozi. Okimanyi nti mu Kampala abasinza ssente be basuubuzi si bannabyabufuzi? Okyo kimanyi? Nedda. Abasinza ssente bali mu gavumenti. Bayinza okuba si bannabyabufuzi naye bali mu gavumenti. Waliwo omusuubuzi alina ssente wano. Okay. So omanyi nti abalina ssente bali mu gavumenti? Abasuubuzi ssente ze bakozesa z'abakungu ba gavumenti. Okay. So mu gavumenti mulimu ssente? Empitirivu ennyo. Abasuubuzi beesigama kuba abali mu gavumenti. Ekikugaana okuyingira gavumenti. I'm not a businessman. Nti abasuubuzi. Ate siri mu politics lwa ssente. Singa nayingira dde. Oyagalamu ki mu politics? Nze passion. Yagala buyinza. Passion. Katonda goza Katonda tandaba. Simanyi. Kulaba Katonda tandaba gwoba otunoddemu. Mirundi 5 ng'ogwa ng'akulaba? Nga lwaki? Ng'akulaba tannakulaba. Omanyi story ya Yobu mu Bayibuli? Gimanyi. Katonda yamulaba. Olowooza Katonda yali tamulaba? Yamulaba. Okumuyisamu ebyo byonna. N'abonyaabonya nnyo. Naye yali akakasa Katonda nti oyo wange. N'asindika malayika kumugezesa bugesa tukonfa. Wa Katonda. Singa nafa dda. Gumanyi be n'akaziika. Oli musajja wa Katonda? Nnyo wa ku lusegere. Singa nagenda dda. Olusegere lwali? Kati kankubuulire. Abalwanyi n'anite bonna balwadde. Mawu mulwadde. Obadde okimanyi? Ati tolina intelligence. Kati ontawaanya. Ennaku zino kwe kusirikamu. Gw'omulaba. Mawu mulwadde. Kati liri eddogo. Olaba ono sipiika aliko. Yagamba yalaba emmese efaanana omusajja naye atya nnyo oyo emmese efaanana embuzi yakatandi mu ofiisi yatidde nnyo okitegedde tannaweza na mwezi mundaba eddogo mu ofiisi kakati oyinza ogasiri musajja wa Katonda oli wa Katonda muli ku lusegera awo bulungi nnyo mu bantu baafaako nze njagala okutegeeza okusinza byempiseemu mwendi akaluwo kayingira na Katonda butereevu nkayingira na Katonda n'ogwa na Katonda kituufu nnyo aswaya musiru alive katumaliriza bwe tutyo tusinkane sabbiiti ejja tewali buzibu ne General Moses Bigirwa oli mugumu nnyo bagala kandi mukalukalu tajja busera naye ekyamazima mwe mugende mu malogo buli aloze tamaze eyo biyiike by'abalogo
Nyiza kumenyeranga mukaaga nga tebakyayimirira. Eddogo lya Masitula lyo lyakusobola from nowhere wapanga obala baroda Masitula najja. Katumuwe time. Katumuwe time gotofaayo. Bwe tumaliza olwaleero nkwagaliza byonjagaliza. Nze Simon Yanga Lutaya.